sooka okwebaza bannayuganda bonna abambeereddewo mu mbeera eno nga ndi wano obulwadde bumbala embiriizi. Embeera gye ndimu si nnungi. Abasawo bazze ne baŋŋaanisa Girinya, ekibumba kyo kuliko ebiwundu. Ebiwundu ebyo tusobola okukuwa eddagala ne biwola, naye kitwala ebbanga ddene oba n'enkola kye bayita liver transplant. So ge mawulire ge bava okumpa kati, era nga baŋŋamba nti ekinviiriddeko okubeera nga feesi yange yafuukuuka, nze nafaanana nga bwe mundaba, kibumba kina purobulemu. N'amasira gano agava mu matu waggulu tegalekera awo mu budde, amasira gabeera gajja ne mu kuno okutu gabeera gajja. So embeera eriwo, so mwongere okunsabira, naye embeera gye ndimu si nnungi, mbeera mbi. Luli nagenda ewa cardiologist ne bankolako sikaani y'amatu ne baganuunamu amasira, naye amasira bwe baagajja mu matu ne nfunamu embeera eyantuusa n'okuntwala mu ICU kubanga gaali mangi, kati ne nfuna kamunguluze ow'amaanyi nemba nga simanyi ne bifa ku nsi. Katonda yansaasidde navuddeyo era mmanyi nja kutereera. Ongera okunsabira baganda bange, naye embeera si nnungi, mbeera mbi. Kirabika eno nkyaliyo ebbanga ddene okusinziira ku bulwadde obunnuma, naye nga siri mu mbeera nnungi. Naye munsabire manyi nti Katonda ajja kunsaasira nzisuuke. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.